Kansubire nti no mwasibye bulungi nate yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Sijja koowa kubeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo wanofunawo amawulire agenda amaaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities bo n'amawulire gano eno aga bulijjo. Kyemba nkusaba kiri kimu subscribinga teekako akadde likinga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Naye nga amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gasatulatinga essaawa eno yennyini ku social media ke katambi k'obuseegu ke bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate batambuza. Akatambi k'obuseegu ako kabadde mu bbaasi era nga bbaasi eno ya Midland High School, wabula aba Midland High School bavuddeyo ne beegaana ensonga zino ne bagamba nti bannange twayaziseeko bbaasi yaffe aba Lubiri High School okubeera ng'abaana baabwe babadde bagenda ku agricultural tour e Jinja. So bo ne beegaana akatambi kano nga bagamba nti abaana babadde mu bbaasi eyo, yes bbaasi eyo yaabwe nga Midland High School, naye abaana ababaddemu ba Lubiri High School. Wabula ng'ate wetwogerera n'abalubiri high school nabo bavuddeyo nga munaye woolaba ate screenshot ezo oba nga woolaba leeta ezo ze nkuteereddeko atawo ku screen yo. Munnange nabo ne babyegaana ne bagamba bannange ffe abaana baffe tubayigiriza empisa era munnange essomero lyaffe liri ku musingi gwa ddiini, abaana baffe tebasobola kubeera ng'ate beenyigira mu bikolwa ebyo. So amasomero gano gombi abiri munnange geganya akatambi kano, wabula nga Baabana balengeddwako mu bbaasi ndoozi aliwo omuntu eyagenze maaso n'okubeera ng'ate abalengera nga we twajjirwa social media n'asobola okubeera ng'ate abakwata katambi era ye bw'atyo n'akola ogw'okukatambuza. Naye nga aba Midland High School beeganye ensonga zino ate n'aba Lubiri High School nabo beeganye ensonga zino. Wabula nze mu kulaba okwanga aba Midland High School bo balayika bali mu ttagali kubanga aba Lubiri High School bo basobola okubeera nga beegaana ensonga zino. Naye jjukira kiri ekikolwa kyabadde mu bbaasi ng'era bbaasi nga naye woogiraba kuliko Midland High School. So bannange bye byate bigenda maaso eruuyi eyo, wabula nga byonna ebinaaba bigenze maaso n'okubeera ng'ate bizuulwa butereevu nja kuba mbikutuusako wano eno. Naye nga bannange abazadde mugende maaso n'okubeera ng'ate mubuulirira abaana kuba bannaye bino eno biba byewuunyisa abaana abagenze kutuwa ate okulabwako nga beetabye mu bikolwa bino eno eby'obuseegu. So ng'ate byo nabyo tubitadde ku bbali. Ngenda kuba nkulekerako akatambi mu maaso kaawo munnange anti Kaduuka, naye wekyogerera balabika bamusuddewo taata wa Bobi Wine. Kinajjukirwa nti anti Kaduuka yazaala omwana emabega kaawo era omwana we n'amutuuma Bobi Wine, wabula nga taata wa Bobi Wine alabika munnange abadde enkuba kyeyo nga tabeeramu mu ggwanga agenda bw'atyo nadda. Wabula anti Kaduuka yalabiddwako eggulo mu live gye yakoze ate wali eri ku TikTok ng'amaziga akaaba mayitirivu nnyo nnyini ddala era ng'ayina n'ensonga z'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate annyonnyola. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekanya. Kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribinga oba tonnaba teekako akadde likinga vidiyo eno woba ogyagadde, naye ng'ekisinga obugulu toseetuka kubanga nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Ogw'omuza abawala bano basima badonali ebyo bye baagala okulabamu. Omanye ekinkaabya nyabo, omanye ekinkaabya ompulira ekinkaabya si bwenzi bwa Daddy Bobi, ekinkaabya obudde bwange bwe mmaze nga neekuuma mbeerawo n'ennyima ng'abakazi mwena olina atakifunangako tamanyi banasobola okuteeka mu tiketi waali ogenda nzine okomewo naye n'ogamba ndi mabegawo naye kakkana mukwano naye nga n'oviiramu kakkana ali eri agamba abantu nga mwe mwayawukana dda batuuse okwewola bwe bakola kati ndowooza babanga bateekawo nti omuntu bw'oba ku kyeyo olina kwagala muntu ali ku kyeyo munno tolina kwagala ali Kampala, kuba kati omusajja olugenda ku kyeyo omanya oyo omutadde kaabe mukazi
okitegeera naye omuntu akwekuumita akola byonna byakoze. Leka nkubuulire nze nali e Uganda nze akasajja ke nazaalamu ne kanjooga ne kawasa omuwala ne kamuteeka ewaka ne kamuzaalamu naye ate gwe okusiriwala you know too much I'm pain n'obeera ng'ofuka amazzi n'otandika n'okutambula n'obuleesu ng'ofuka amazzi gakuyita mu mpale bw'oyima n'oyitirira ofiirako oyo omugumbe ye atambuza ensolo wabula ye ali eyo akwana azina beezi ye ali ku kyeya yeekuumya obuzibu byonna bandibikoze naye ne batalina linnya lyo bwe buzibu kusanya simu wajini kwotagala okutwala akatindikankubatera ng'okimanyi naawe nakugamba nti tukakwata bulungi bambi akasente k'abaana ako wansabanga nzikuwole ne nzikuuma nga nkugamba munange sente z'abaana sebo wakwana ddala omugamba wanta omwana w'abendi omwana addamu omwagale mbatadde kugamba ebigambo bino nga nkutte bayibuli eno ngenda kuyamba omukyalo onaddizibwa ssente ze naye nze naawe tukyawaganya olunaku olwaliro ekyo nkirayidde mu maaso ga Katonda ate naawe leka tebituusikaawo ndayidde nga nkutte bayibuli eno nkutadde bw'oba mukirowooza nyirange abantu 1000 nga babyogera abantu abasinga nga ntya Katonda tukolegana n'abantu benzi kyova olabanga nabagamba nti omusajja bwazeebweru nabagamba nti omusajja bwave bweruseebaka naye nsooka kukebeza byono wai tomanya bye bakola kituufu tomanya kankuwe namba yakadukoso kokonfaminge tomusuula nga tonaba kumanya nga ndowooza bintu bya kitiru ekinnumya kiri kimu kuba ssente za mwana kwata ssente z'omwana ozimuwe gwe kisajja gwe mumpe essimu anti naye mpaka nasooka oyogereko naye olabe kukyala ntandika kukola natandika obbakolera 2:15 sirina mwana gwe nali nyaze ndi mu myaka 8 nze badde nfolowinga okuva mu ekyo emyaka why do you sebo naye naawe kikazi gwoni kisiri kati olusajja olwange olowooza lwa maama mubadde mwezi nanze byatanzinangako kankugabira ekisolo naawe wennyini okakase ngenda kwega ate nabagambe babegakaawo olina ganyankwana ambikuze owulira olina ganyankwana ambikuze ali muliwe erimu n'ebiganano bigana nga nsobeddwa kumbe Katonda ngamba akasajja kawabakirabanga abula bannange ekikazi gwe ekimpi watumanyiira bannange wayingira obufumbo nga tulowooza oba otuusa emboga gyegula olw'ataano bakyala nnyo muwoome bikoze bitya abasajja tebabalikaawo era nze sita bufumbo abaagala mujje bajja bange sibalinaako obuzibu ogwabadde wawulidde buwulizi ku midiya nti bawa alinayo omukazi gwakwana katojje nga n'empale togyambadde wawooza tolina buzibu kubajjabo ogubadde bannange muli kimanya nti nno obufumbo si bigambo bubeera bw'abantu babiri mulituula era abakyala obwenzi obubasumbuwa n'ozaala mu musajja ono n'oli nyabo owuwe asooka mu taata w'omulina owookubiri omulina ate n'owookusatu taata wuwe bannange abasajja bayuwa abasajja akusuula ekigongo otunula bwoti ekitiribita kyabadde ki munywa ekitiribita munywa biki nze nnyo obutunda ogwabadde mukyala mbu tetuwooma era temuwooma kyebala abasajja babalekawo mbikoze bitya nze sita bufumbo sibuleka oli bba wange ye muganda wange nnyo kati oli wano okutte bu bayibu mbwakuva ne leero nkukyaye
ogubadde mukyala lwe muli kitegeera nti abasajja bayuwa gwawooma kiki ogwabadde obuwoomi bwakendedde noleeta sitole z'omusajja zonna n'ozikuba ku media amaka g'omusajja gonna wagajjuza sina maka kuba gamupangisa gonna okuva ku buliri mpaka mu ntebe buli ku media binayiti byosulamu n'ebbaawo bye tukozesa abasajja obbakonkoonya nga tuli mu buliri wabikuba ku media byonna n'obikolera mu vidiyo era nze bannange mulimu abantu bentunula n'ensaasira n'okola vidiyo mu nayiti gy'osulamu omuntu omufumba alina bbaawo obuliri bwonna n'obujjuza bwe mwokoleramu n'ebbaawo n'obujjuza ku media bannange kyova abasajja baakowasa obukazi obunaku wakyankalanya obufumbo bwa munno naawe kabukyanka ye omusajja omufumbo obubira waaki omusajja gwe wasanga n'abaana sigamba nti gwe omusookeddeko oli wano otuleekaanira wabukya mwagala nnyo ebiwedde bye mutakoleredde kati kookirabe mwagala nnyo bye mutakoleredde mujjawo naye amaziga n'olyoka mujja wajja ewaka n'omusaasanya ku media nga bw'omufumbidde emmere nga kyamaanyi kyekyo mukazi wetu n'omusaasanya nze sina buzibu kubajja bange kati okaaba kyo bato balinaako buzibu kyekikukaabya mukyala omusajja wange tasobola kwenda enanenenyo ye ng'ayenda anoonya ki yabadde anoonya ki